بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abuluganda bebitibwa buli omu kitibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuwa era kiyamwazika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusose n'okutendereza erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa nga tumutenda n'amatendo amalungi era amajjuvu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda n'atuteeka mu nsi nga tuzze wano okumusinza tukole emirimu emirungi egyo eginaatuviirako okubanga tutuuka mu maaso ge nga tuzzeeyo gy'ali nga musiimu gye tuli nga naffe tuli basiimu gy'ali. Zizzaako okusabira ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma n'amazima, gwe yatuma n'ekitabo Qur'ani ekijjudde ekitangaala, ekijjudde buli kirungi eri abakkiriza. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira kwe n'emirembe awamu n'ab'omu nnyumba ye ne basahaba be n'abo bonna abaamugoberera n'abo abakyamugoberera okutuukira ddala ku lunaku lw'enkomerero. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Olwaliro lunaku lwa Ashura, ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Muharram, lunaku lwa kusiiba nga mu misomo gyaffe ebiri egyakulembera bwe twalaga obukulu bw'okusiiba omwezi guno n'obukulu bw'okusiiba olunaku olw'ekkumi. Ne tulaba nga Nabbi Sasama yatusuubiza nti oyo yenna alusiiba imaanan wa ihtisaaban, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebibi bya mwaka mulamba. Olunaku luno Abayahudi baalukuzanga, Abakuraishi baalusiibanga. Twalaba ebigendererwa by'Abayahudi lwaki baalukuzanga era baalusiibanga, lwakubanga nti Allah subhanahu wa ta'ala lwe lunaku lwe yataasa Nabbi Musa okumujja mu buddu bwa Firawuna, era lwe lunaku lwe yazikiriza Firawuna n'amajeege. Olwaliro biidhinillah ndabye nga kya mugaso era nga kikulu nnyo okulaba ku bimu ku bikolobero ebikolebwa Abashiya n'abo abaabula nga bagulumiza olunaku luno nga balutwala okuba nga lunaku lwa njawulo mu nnaku endala, era nga balukuza nga balujaguza era nga bakungubaga olw'okuba lunaku olwattirwako Al-Husaini muzzukulu wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Twafunyeyo okusabibwa okuba ntwogera ku bikolobero by'Abashiya ne tukiraba nti ddala kituufu era kisaanidde. Bwe natunudde ku bakugu engeri gye boogera ku bikolobero ebikolebwa ku lunaku luno, nanyumiddwa nnyo ebigambo bya Sheikhu al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a bwe yabuuzibwa ekibuuzo n'engeri gye yakyanukula. Ekibuuzo kino ekyamubuuzibwa kye kibuuzo buli omu kye yandibadde yeebuuza ng'atunudde ku TV n'alaba ebikolobero ebikolebwa ku lunaku luno mu bifo nga Najjaf ne Karbala, ebitundu ebiri mu nsi ya Iraq. Ebigambo byayogera byali bingi, tetusobola kubiyitamu byonna, bigambo bingi, wabula tugenda kulondamu ebimu oba oli awo
Allah subhanahu wa ta'ala n'atuyisirizamu ne tweyongera okutegeera ensonga eno mu bujjuvu. Kati Sheikh yabuuzibwa, wasuila Sheikhul Islam amma yaf'aluhu an-nasu fi yawmi Ashura min al-kuhri wal-iktisali wal-hinna'i. Sheikhul Islam yabuuzibwa ku bantu bye bakola ku lunaku luno lwa Ashura nga okwesiga kuhru n'okunaaba olunaaba olw'enjawulo n'okwesiga hina والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك إلى الشارع. يبوزبوا كبانتو أبيسيغا قهر نبانا أبو نابو ننجاولو والحناء نوكويسيغا هنا والمصافحة نوكوبانغا باكو أتاغانا مونغارو بايوزا يوزانغانيا نبافومبا نميري ينجاولو وإظهار السرور وغير ذلك إلى الشارع. Secho chokka n'okulaga essanyu n'okwagalana wakati wa bokka na bokka n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe biti. Kati omubuuzaabuuza, fahal warada fi dhalika ani nabii sallallahu alaihi wasallam hadithun sahihun? Abaffe waliwo ekyo kyonna ekyajja nga kiva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nga kiri mu hadisi entuufu amla oba nedda? وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك بوابا نتوالي حديث ينان توفو يجانج يجركون سونجيو فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ ديني بوشيبا بوشيتيو ebintu ebyokubikola oba okoze bid'a oba nedda. وما تفعله طائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المسروع وشق الجيوب هل لذلك أثر أم لا؟ Ekibuuzo kyeyongerayo kirimu ebintu bingi. Agamba nti nno ate ebintu bano abantu abalala bye bakola nga okukungubaga n'okubaira nga balaajana n'okubeera nga balekayo okunywa. Lwaki balekayo okunywa ne bakandayira nga tebanywedde? Anti kigambibwa nti Husaini radhiyallahu anhu yattibwa ennyonta emuluma. Si ekyo kyokka, n'okubanga baazirana batema ebiwoobe nga basoma ne poems ezikwatagana ku nsonga eyo. Washakkil juyube, n'okubanga bayuzaayuza engoye zaabwe. Kati omubuuzaabuuza nti ebyo byonna nga bwabimenye, hal lidhalika asrun am la? Abaffe ebyo byonna ebyo nga bwabimenye biriko ekikolo okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ku basahaba oba nedda? Fa ajaba rahimahullah, Sheikh ayanukula n'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, matendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna. Lam yalid fi shay'in min dhalika hadithun sahihun an nabiy sallallahu alaihi wasallama wala an ashabihi. Tewaliwo kyonna kyajja nga kijjibwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadisi nga ntuufu wadde okuva ku basahaba. Wala stahabba dhalika ahadun min a'immatil muslimina, wadde okubaako imaamu yenna mu bayimaamu b'abasiraamu akubiriza omuntu yenna okola ebintu ebyo. Si mu bayimaamu abana abamanyiddwa, wala gairihim, wadde abalala batali abo. Wala rawa ahlul kutubi al-mu'tamada fi dhalika shay'an, era tewaliwo kyonna kyawandiikibwa mu bitabo ebimanyiddwa nga kyogera ku nsonga eyo, wadde la ani nabii sallallahu alaihi wasallama, nga kivugibwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, wala sahaba, wadde basahaba, wala tabi'ina, wadde ne batabi'ina, la sahihan, nga kituufu kinywevu kiriko obujulizi, wala da'ifan, wadde ekinafu, la fi kutubi sahihi, tekiriyo mu bitabo ebibiri ebikulu, ekitabo kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim, wala fi sunani, wadde ne mu sunani ezimanyiddwa ennya, wala almasanidi, ebitabo nga musnad Imam Ahmada n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Wala yu'rafu shay'un min hadhihi al-ahadithi ala ahadi al-quruni al-fadila,
era tewaliwo kimanyiddwa mu hadisi wadde mu nsonga yonna mu mirembe egyo egyasukkulumizibwa. Tukimanyi bulungi nabbi sasama yagamba khairul quruni karni, omulembe ogusingira ddala okubanga mulungi gwe mulembe gwange, thumma alladhina yarunahum thumma alladhina yarunahum, nayongerako emirembe emirala ebiri. Kati emirembe egyesatu gyegyo gye bayita alquruni almufaddara, emirembe egyasukkulumizibwa ku mirembe emirala. Sheikh agenda maaso n'agamba nti walakin lawa ba'du almutaakhirina fi dhalika ahaditha mithla ma rawaw anna man iktahala yawma ashura lam yalmad min dhalika al'ami. Wabula mubajja oluvannyuma waliwo abalina bye baayogera nga bagamba nti oyo yeesiga kohoro, yeesiga wanja yawma ashura, ku lunaku lwa ashura, lam yalmad min dhalika al'ami, omuntu oyo eyeesiga wanja ku lunaku lwa ashura omwaka ogwo gwonna mpaka lwe guliggwako tagenda kulwala bulwadde bwonna bw'amaaso. waman igtasala yawma ashura lam yamradu dhalika al'ama, omuntu yenna anaaba olunaaba olw'enjawulo ku lunaku lwa ashura tagenda kulwala bulwadde bwonna mu mwaka ogwo gwonna. Tukimanyi nti olunaku lwa ashura lunaku lwa 10 mu mwezi ogusookera ddala ogwa Muharram. Kati olina omwaka mulamba okuba nti togenda kulumizibwa, togenda kulwala bulwadde bwonna. Lwaki? Anti onaabye olunaaba olwo olw'enjawulo. Wa amthalu dhalika, n'ebirala byefaananyirizaako bwe bityo. Agenda maaso n'agamba nti warawawu fadaila fi salati yawmi ashura, ate era ne bongera ne bagamba nga balaga obukulu bw'essola esaaliwa ku lunaku lwa ashura. Warawawu anna fi yawmi ashura taubata adama, era ne bagamba nti ku lunaku lwa ashura nabbi Adamu lwe lunaku lwe yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okujeema n'agoberera ebyo sitaani nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunyumiza mu surati al-Baqara n'awalala mu Qur'ani. Agamba nti wastiwaa as-safina ala al-judiyyi. Ekirala bagamba nti ku lunaku olwo lwa ashura emmeeri ya nabbi Nuuhu lwe yasetolinga ku lusozi Juudi, ku lusozi n'esetolinga amakulu amatabanga gaweddeyo. Waradda Yusufu ala Yaquba, era olunaku lwa ashura lwe lunaku nabbi Yusufu Allah lwe yamuzza ewa kitaawe Yaqubu. Wa injaa Ibrahima minan naari, era lwe lunaku nabbi Ibrahimu lwe yataasibwa omuliro ne gutamwokya. Nga bwe tumanyi ekyafaayo kya nabbi Ibrahimu okuba nti nno baamusuula mu muliro, Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira omuliro, Allah subhanahu wa ta'ala n'agulagira gubeere mirembe, gubeere nga gunnyogoga era nga gwa mirembe eri nabbi Ibrahimu. Wa fidaa adhabihi bilkabshi, era ku lunaku olwo olwashura lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yaleeta endiga eyasalibwa mu kifo ky'okusala omwana ono Ismaila nabbi Ibrahim. Olaba bannange obubuze okumanya bwagenda wala. Tukimanyi bulungi okuva mu sahihi, tukimanyi bulungi okuva mu hadisi entuufu okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nti olunaku olwa Eid al-Adha lwe lunaku nabbi Ibrahim lwe yali agenda okusala omwana. Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa omwana ono n'amununula n'endiga. Ekyo tukimanyi kyaliwo ku lunaku olwa Eid, olunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Dhulhijja. Niyo olaba bano ababuze bwe babuzaabuza abantu baga nti wafidaa adhabih bilkabshi, omwana ono Ismaili yanunulwa ku lunaku olwo, bwe batyo bagamba. Wanahwa dhalika, agamba nti n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo. Agenda maaso n'agamba nti warawahu fi hadithin mawdu'in makdhubin ala nabi sallallahu alaihi wasallama, era boogera mu hadisi enjweteke obulimba obujjudde nga babuteeka ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama, annahu nti nabbi sasama yagamba nti annahu man wassa'a ala ahlihi yawma ashura wassa'a Allahu alayhi sa'ira sana.
bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti oyo yenna abeera so generous, oyo yenna spendinga afulumya ng'afulumiza ku bantu be n'abasaasaanyako ensimbi ku lunaku lwa Ashura, wassa Allahu alayhi sa'ira sana, Allah subhanahu wa ta'ala naye amuyira ebirungi omwaka ogwo gwonna. Sheikh agamba nti nno waliwayatu hadha kullihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam kadhibun, ebyo byonna bye boogera bulimba obujweteke obuteekebwa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati Sheikh mu maaso yayogera ku bibinja bibiri ebyali ekuufa mu Iraq. Agamba nti nno ta'ifatun rafidatun yudharuna muwalata ahli albayti wa hum fil batini imma malahidatun zanadiqatun wa imma juhalun wa ashabu hawa. Agamba nti ekibinja ekisooka kibinja ky'abarrafida, abashiya ababula, yudhiruna muwalat ahli albayti, kungulu nga balaga nti nno baagala abantu b'ennyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, wa hum fil batini, songa ate munda yaabwe imma malahidatun zanadiqa, abantu abo either munda kwegamba bantu abali awo ababula abatakkiriza abalina kye bakwese munda bazanadiq, wa imma juhalun wa ashabu hawa, oba either abatalina kye bamanyi era abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Wa ta'ifatun nasibatun tubghidhu aliyan wa ashabahu, ate ekibinja ekyokubiri kyo kyali kyatamwa Ali ng'era kyamukyawa n'abo bonna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu be yali nabo. Lwaki baamukyawa? Baamukyawa ne bamunyiigira. Lwaki? Olw'ebyo ebizibu ebyaliwo, entalo ezaagwawo, anti entalo ezo zaatandika ku mulembe gwa Ali. Bwe bamala okujja ne batemula Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali yatwala obukulembeze. Kati Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yagamba Ali nti Muawiya munyweze ku bukulu, kuba Muawiya ye yali gavana we Shami. Kati amugamba nti munyweze ku bukulu, mukonfaminge nti nkunywezeza ku bukulu Uthmani we yali amuwadde. Ali n'agamba nedda, obukulu mbumugjeeko. Ibn Abbas namugamba munyweze obukulu, Ali n'agaana. Kati Ali bw'agamba Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu nti va ku bukulu mbukugjeeko, Muawiya yamugamba nti mpa abantu abasso oluganda lwange nkole kiswasu nesasuze, bw'obampa nga nvaako. Ali ibn Abi Talib yali talina jjajja kubajja. Lwaki? Anti abantu bonna buli kubabuuza nga bagamba ffenna abantu nkuyanja na nkuyanja, bonna nga bagamba nti ze namuse. Ali ne bimusobera. Kyekyaddira kulwanagana wakati wa Ali ne Muawiya. Olutalo lwali lw'amaanyi, basahaba bangi baafa, abantu bangi baafiira mu lutalo olwo. Kati abantu ekibinja kino ekyokubiri ne kikyawa Ali olw'olutalo olwo. Sheikh agenda maaso n'agamba nti wakad thabata fi sahihi Muslim ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wabula n'ekituufu kyajja nga kinywevu okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba mu hadisi eri mu kitabo kya Muslim, nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti sayakunu fi Thaqifa kadhabun wa mubirun. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalanga buno bubaka n'agamba nti nno mu bantu b'ekika kya Thaqafi mugenda kubeeramu abantu babiri, kadhabun omulimba, wa mubirun n'omulyazaamaanyi dikiteeta. Sheikh agamba nti fakana al-kadhabu huwa al-Mukhtara buna Abi Ubaidin al-Thaqafi. Ono nno omulimba ayogerwako nabbi sasama gwe yalanga yali ayitibwa Mukhtari
ibn Abi Ubaida الثقفي وكان يظهر موالاه أهل البيت والانتصار لهم ononno yalinga ayolesa kungulu obwagazi n'okubanga alaga nti ye ali wansi w'abantu b'ennyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wakatala Ubaidallah bun Ziyad amir al-Iraqi alladhi jahaza as-sariyata allati qatalat al-Husayn bun Ali radiyallahu anhuma. Sheikh atunyumizanga agamba nti ono Mukhtari yatta Ubaidullah ibn Zaidi ono nga yali gavana wa Iraq, oyo nga ye yayamba amaje agagalwanyisa Hussein mutawani wa Ali ne gamutta. Thumma innahu azhala al-kadhiba wadda'a an-nubuwa. Wadde byonna yabikola kungulu yali alaga kirala naye nga munda alaga kirala, era waayita ekiseera kitono n'alangirira nti nno afuna obubaka okuva mu ggulu. Wa anna Jibrila alayhi salamu yanziru alayhi, era nti Jibrilu amukkako n'amuleetera obubaka. Qaalu li ibni Umara wa ibnu Abbasin radiyallahu anhuma. Kati eggulire lino lyatambula, abantu ne bagenda ne babuulirako ibni Umaru ne ibni Abbasi ba Abdallah ababiri, ne babuulira embeera nga bweyimiridde. Qaalu li ahadihima, bagamba omu kubo gwe basooka okutuukirira ne bamugamba nti inna al-Mukhtara buna Abi Ubaidin yaz'umu annahu yunazzalu alayhi. Bagenda ne bamugamba nti owaayo waategedde ono Mukhtari ibn Abi Ubaida agamba nti akirwako obubaka. Faqala sadaqa. Awulira sahabi yabaddamu n'abagamba omu ku bano ababiri, omu ku bano ba Abdallah ababiri gwe basooka okutuukirira bamugamba nti nno ono omusajja akireiminga nti afuna obubaka. N'abaddamu n'abagamba nti nno sadaqa, kituufu ayogera mazima. Kyewuunyisa naye wulira bannanga okumanya kuno Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuwe okuyiga n'okutegeera eddiini eno, tumulajanira atuwe okumanya n'okutegeera ekitabo kye. Wulira sahabi abaddamu n'abagamba nti nno qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Yasoma aya eri mu surati Ash-Shu'ara aya ya 2:21 nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti owaaye nkubuulireko, owaaye nkutegeeze oyo sitaani gwekkako, sitaani ekkaku buli muntu yenna omulimba era omwononefu. Sitaani yemukkako naye muleetera obubaka. Olabye kati ono sahabi radiyallahu anhuma omu ku ba Abdallah bano ababiri yakakasa oli byayogera nti ddala kituufu ayogera nti sitaani yemukkako ne muleetera obubaka. Kati ye n'alowooza nti nno obubaka obwo buva mu ggulu, kumbe ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera dda mu Qur'an. Wa qaalu li akhar, ne bagamba sahabi owokubiri omu ku ba Abdallah ababiri, inna al-Mukhtara yaz'umu annahu yuha ilayhi. Era naye ne bagenda ne bamugamba kyekimu nga bagambye oli sahabi yasooka omu ku ba Abdallah ababiri, si yakati yabaawula naye yagamba nti nno Ibn Abbas ne Ibn Umaru bombi babatuukirira ne bababuulira ensonga. Kati n'owokubiri wulira bye yaddamu, yabaddamu n'abagamba nti sadaqa, ayogedde mazima. Lwaki? Nti wa inna shayatina la yuhuuna ila awliyaihim liyujadilukum. Nti mazima ddala sitaani oyo omukolimire assa obubaka ku mikwano gye mu bantu. Lwaki? Abantu bano basobole okuba nga bakaayana naawe, bawakanya ebyo by'oyogera. Agamba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti sitaani ewa abantu abawoononefu abajeemu abakafiri ebassaako obubaka, basobole okuba nga bawakanya bino gwe byozze nabyo. Surat al-An'am aya 10:21. Wa amma al-mubiru, Sheikh agenda mu maaso kati wali abadde atunnyonnyola ono
nabbi sasama gwe yayogerako nti nno kadhaabu omulimba. Kati atubulira owokubiri agamba wa ammal mubiru fahuwa al-Hajjaju buni Yusufa athaqafi. Ono nno dictator nabbi sasama gwe yalanga yani ye al-Hajjaj buni Yusufu athaqafi. Ono Hajjaj buni Yusuf athaqafi yali musajja muga mutawaana nnyo, yatta abaswahaba bangi, era ono y'omu ye yatta Ibn Zubayri, yamulumba e Makka ne Kaaba yonna agikuba emizinga ng'alwanyisa Ibn Zubayri kuba yali amiriwe Makka, era n'amutta yamubamba ku musaalaba nga ne maama we Asma atunula. Nyina yamwegayirira nti omwana wange mundekere, ono Hajjaji n'agaana era n'amutta. Yatta abaswahaba abayitirivu, yatumya ne Anas bin Malik ng'ayagala kumutta, naye Anas bin Malik n'abaako edduwa gye yasaba nabbi sasama gye yamuyigiriza, yagenda mu kkuba agisaba bw'atyo Hajjaji n'aba nga teyamutta. Allah subhanahu wa ta'ala n'aba nga yamumutaasa. Yali musajja wa mutawaana nnyo, naye ate teyatuuka ku level y'aba Rafida bano abashiya, yali ku sayidi eno endala, teyatuuka ku level y'abali. Era kyova olaba nti abamanyi tebamukaafuwaza n'akamunaako eddagala, era bwe bamutuukako bamuyitako obuyisi. Ebikolobero byonna bye yakola babimanyi bulungi, naye bayitawo obuyisi tebamukaafuwaza, wadde nga yatta abaswahaba bangi. Kuba kigambibwa nti yatta abaswahaba abawera 40. Eyo fitina bwetyo bwe yatambula, efitina bwetyo bwe yatambula. Oyo ye Hajjaji buni Yusufu athaqafi Sheikh gwayogeddeko. Sheikh agamba nti wakana munharifan an Ali wa ashabihi. Ono Hajjaji ono yawakanya nnyo Ali ne basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam aballa abali kusaidia Ali. Fakana hadha min an-nawasib wal awwal min ar-rawafid wa hadha a'zama kadhiban وافتراء وإلحادا في الدين فإنه ادعى النبوة. Agamba nti ono Hajjaji ono yali mu kibinja eky'abannawasibi, ono yali nasibi. Wal awwalu songa ate oli asooka min arrawafidhi yali mu abo abashiya, yali mushiya. Kana a'zama kadhiban, yoyo yali asingira ddala obulimba. Fa innahu idda'a an-nubuwa. Lwaki? Anti ono yali mulimba nnyo, yayitirira n'okuba ng'abuzaabuza ng'ajweteko ebintu ebitali bituufu, abeerawo ng'ayogerayogera ebintu ebitali bituufu. Lwaki? Anti yali akilaiminga nti nno afuna obubaka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agenda maaso n'agamba nti wakana fil Kufa baina haula'i wa haula'i fitanun wa kitalun. Abantu bano mu bibinja bino byombi waliwo omutawaana gw'amaanyi mu kulwanagana ku gurupu zino zombi. Waliwo okulwanagana mu kitundu ky'e Kufa kwa amaanyi wakati wa ebibinja bino byombi. Falamma kutila al-Husainu bin Ali radiyallahu anhuma yawma Ashura kataltuhu at-ta'ifatu al-zalima al-baghiyatu. Ono Hussein mutabani wa Ali radiyallahu anhuma bwe yattibwa ku lunaku lwa Ashura, abantu bano bamutambulya zamaani aboononefu. Wa akrama Allahu al-Husayna bishahada kama akrama biha man akrama min ahli baitihi. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekitiibwa. Abantu bano bamutambulya zamaani, Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula n'amuwa ekitiibwa, yamuwa shahada, yamuwa ekitiibwa ng'ekyo kyeyawa abo abaamukulembera mu bantu ba famire ye. Akrama biha Hamza wa Jafaran wa abahu Aliyan. Abantu ba famire ye bayogerako ono Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala be yasukkulumya, be yawa ekitiibwa n'abawa shahada. Mulimu Hamza, oyo yali jjajjaawe. Mulimu Jafar, oyo yali kitaawe muto, oyo muganda wa Ali ibn Abi Talib.
mulimu Ali kitaawe yennyini kuba abo bonna battibwa buttibwa nga babattira ki babattira busiraamu eryo ddala lya waggulu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abaakusiimye okuwa shahada kati omwana ono Sheikh amwogerako nti Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula amadaala n'amusiima nga bwe yasiima abantu ba famire ye omuli Hamza omuli Jafari ne kitaawe yennyini kamuzaala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Sheikh agamba wa kanat shahadatuhu mimma rafa Allah biha manzilatahu wa a'la darajatahu. Eno shahada je yafuna Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula amadaala n'amulinnyisa status ye atya fa innahu huwa wa akhuhu al-Hasan sayyida shababi ahli al-janna. Agamba nti ye ne muganda we Hasani Allah subhanahu wa ta'ala yabasitula amadaala be bagenda okubeera bakama b'abavubuka mu jana. wal manazilu al-aliyatu la tunalu illa bil bala'i kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila. Embeere yonno bwetyo tesobola kukutuukako, tosobola kufuna madaala ga waggulu high status mu jana okujjako ng'omaze kuyita mu kubonaabona nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba oluvannyuma lw'okubuuzibwa. Sahabi yamubuuza nti ayyu nnaasi ashaddu bala'an, muntu ki asinga okufuna ebigezo mu bantu? Faqala nabbi sallallahu alaihi wasallam naddamu n'agamba nti al anbiya'u, bannabbi basinga okufuna ebigezo. Thumma as-salihuna, then ne kuddako abalongoofu. Thumma al-amthalu fal-amthalu, then ne bagenda nga baddiriŋŋana okusinziira ku bulongoofu ne obukkiriza bwe bayina. Yubtala rajulu, nabbi sasama agamba eno hadisi ntuufu eri mu kitabu kya Tirmidhi, yubtala arrajulu ala hasabi dinihi, omuntu agezesebwa Allah subhanahu wa ta'ala amugezesa amuteekako ebigezo okusinziira ku buzito bw'eddiini ye, okusinziira ku buzito bw'obukkiriza bw'ayina. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bara'ihi, omuntu ono bw'abanga ddala ddala obukkiriza bwe buli solid, obukkiriza bwe bunywevu bw'amaanyi, Allah subhanahu wa ta'ala gy'akoma okwongera ebigezo ebinene ebizitowa ku ye. Wa in kana fi dinihi riqqatun, bw'asiŋŋanibwa nga omuntu ono obukkiriza bwe bunafunafu, khuffifa anhu, n'ebigezo bino bikendeezebwa. Wala yazaalu al-balaa'u bilmu'mini hatta yamshiya ala al-ardi wa laysa alayhi khati'atun. Ebigezo tebikoma kubeera nga bituukirira omukkiriza. Omukkiriza takoma kufuna bizibu, takoma kufuna bigezo mpaka lwatuuka okutambula ku nsi ng'atambula naye nga talina zambi lyonna. Anti ebigezo bino Allah subhanahu wa ta'ala byajja amugezesa nabyo bimusangulako amazambi n'asigala nga talina zambi lyonna, alindiridde bulindirizi lunaku lwe lwakudde eri Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'ayingira ejjana. Tagenda kubanga alina ekigenda okubanga kimupimibwako, ate kiki talina zambi lyonna. Walaysa alayhi khati'atun, talina zambi lyonna. Ono mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, hadisi rawahu Tirmidhi wa ghayruhu. Hadisi eno eri mu kitabo kya Tirmidhi n'abalala bajoogera. Agenda maaso n'agamba nti fakana al-Hasanu wal-Husainu qad sabaka lahuma min Allah ta'ala ma sabaka min al-manzilati al-aliyati wa lam yakun qad hasala lahuma min al-bala'i ma hasala li salafihima at-tayyibi. Agamba nti abaana bano bombi bano ababiri, Hasani ne Husaini, batabani ba Ali, bazukulu ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, baafuna ebigezo bino ne bibalinnyisa amadaala ku lw'obuyinza bwa Allah, kuba bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabigera. Tebaafuna kubonaabona kwonna kusukka ku kubonaabona okwafunibwa bakadde baabwe abaabakulembera. Fa innahuma wulida fi izzi l-islaami wa tarabbaya fi izzin wa karamatin.
bazalibwa era ne bakuzibwa mu kiseera obusiraamu bwe bwatintira. Wal muslimuna yu'azzimunahuma wa yukrimunahuma wa mata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa lam yastakmila sinna at-tamyiz. Agamba nti abaana bano abasiraamu babawe ekitiibwa ne babasitula ne babatwala nti nno ba kitiibwa. Lwaki? Anti bali basukulu ba nabbi sallallahu alayhi wasallam, kuba maama waabwe ye Fatima binti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ono nga ye mukyala, ye mukulembeze w'abakyala b'omujjana. Kati abaana bano abasiraamu babawe ekitiibwa ne babagulumiza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuuka okufa ng'abaana bano bakyali bato. Fakanati ni'matullahi alayhima an ibtalahuma bima yulqihuma bi ahli baytihima. Agamba nti abaana bano Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekyengera, ng'ekyengera ekyo kyekyokubanga yabagezesa mu ngeri gye basobola okubanga batuukagana ne sitetasi y'abo ababakulembera mu bantu ba famire yaabwe. Kama ibtala man kana afdala minhuma fa inna aliya ibn abi talib radiyallahu anhu afdalu minhuma. Allah subhanahu wa ta'ala abaana bano yabagezesa basobole okutuuka ku sitetasi y'abantu ba famire yaabwe. Taata waabwe yennyini Ali ibn Abi Talib ye yali omu ku bantu abali basingira ddala obulungi. Wakadi kutira shahidan. Ali ibn Abi Talib yattibwa nga mujulizi wa ddiini. Seeka agamba nti wakana maktalul Husaini mimma tharat bihi alfitanu baina nnas. Okuttibwa kwa Husaini ono kwaleeta fitina mu bantu. Kama kana maktalu Uthmana radiyallahu anhu min a'zama al-asbabi allati awjabat al-fitana baina an-nas. Ngera bwolaba okuttibwa kwa Uthman ibn Affan bwe kuli nti nno yemu ku incidenti eyali ey'amaanyi ennyo eyaviirako abantu okuba nti nno abantu abaisiramu baafuna okugezesebwa okw'ekika ekyawaggulu. Agamba nti nno wabisababihi tafarrakati al umma ila al-yawmi. Okuttibwa kwa Uthmani kwaviirako umma eno okubanga eyawukanamu n'okutuusa olunaku lwa leero. Walihadha jaa fil hadithi, na bwekityo nno kyajja mu hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama, thalathun man naja minhunna faqad naja. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ebintu bisatu omuntu yenna Allah gw'aba abitaasizza, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala aba amutaasizza kinene. Ekisooka mauti, okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kwatabula abantu ne batabuka ne baawukana. Nabbi sasama agamba nti nno wakatilu khalifati mujtahidin, n'okuttibwa kwa omukulembeze omugumiikiriza. Khalifa omugumiikiriza yani ye Uthman ibn Affan, okuttibwa kwe kugenda kuleeta enjawukana mpitirivu. Oyi yenna aba ataasiddwa n'ataasibwa okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga boola abasahaba, kuba bangi baava mu busiraamu, era Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'abalwanyisa. Okuttibwa kwa khalifa omugumiikiriza Uthman ibn Affan kwaviirako abantu bangi okutabuka ne kuvaako entalo ezafiiramu abantu abayitirivu basahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekintu ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogerako wa dajjalu ne okujja kwa Masih Dajjal. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase embeera eyo. Munansoonya bannange ngenda mbuuka tulabe nga tukavalinga ebintu bingi ebikwatagana ku nsonga z'olunaku luno. Kati katukomye wano ekitundu kino odiyo nereme kuwanvuwa nnyo. Ebigambo ebirala ebisigadde tugenda kubiraba mu audio yaffe ey'okubiri biidhinillah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase towulirize eno n'olekeraawo ekitundu ekirala kijja biidhinillah
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.